bannayuganda basanyufu nnyo bakubiri abantu bibagamba pulezidenti akyali mbooko ffe abamutuuse okumpi ne tumulaba pulezidenti akyalina amaanyi ate muleke mbabuulire tewali mu Uganda muno muntu alina stamina nga pulezidenti Museveni. Ekyo kyogera nga kimaliriza. Ebyo n'ebirala bye bibadde nga ebigambo ebyogerebwa omukyala amanyiddwa nga Betty Olive Namisango Kamya oba abandi basinga kumuyita lya Betty Kamya okuva lwe yegatta ku mwami Yoweri Kaguta Museveni president w'eggwanga lino azenga amusuuta na bigambo byanjawulo n'okubeera nga agamba bannayuganda nti we mutalonda ono amazima simanyi ani gwe mulibanga mulonda. Obula tekikomye nga ku Betty Kamya yekka okubeera nti asuuta n'okuwaana president Museveni nti yagwanidde okulembera eggwanga lino era ye jjajja w'eggwanga omutuufu era nti ddala akyali mbooko era amaanyi ayina mangi nnyo nnyini ddala gasobola okulembera eggwanga lino. Wabula ne president Museveni ye kennyini buli wabadde ng'afuna akadde tugeze akoogera ku Betty Kamya abadde ng'amwogerako birungi byereere mwali ogamba nti Betty Kamya ddala mukyala wanjawulo mukyala mugezi era omukyala eyali tagwanidde yadde eddakiika emu okubeera mu opposition era nti yensonga lwaki yamunokola n'amugjayo. The Honorable Betty Kamya you know, I fished that girl from the opposition. And I really wooed her from the opposition because she's a very bright person. She was writing very good articles, but on the wrong side. So actually, I'm the one who, I don't normally look for opposition people. I don't care about them because many of them don't have any value addition. But for Betty, I looked for her. One time she wrote a very well written article on the kingship in Ankole. Very well written, but off the point. So I said, this clever, this is very good. This is a personal potential. That's how I got her. Ebyo bye bimu ku bigambo bya President Yoweri Kaguta Museveni gye buvuddeko ng'ayogera ku mukyala Betty Olive Namisango Kamya oba Betty Kamya era nga agamba nti omukyalo ono yali mu opposition naye ye President Museveni ng'amutunda ng'omukyalo omugezi ennyo era President Museveni kye yakola agamba nti he fished her yamuvubayo n'amugjayo era engeri gye kiri nti omukyalo ono yali mugezi ebitenkanika nga ne President Museveni yeegomba amagezi ge bwe yamuleeta ku sayidi eno eyiye n'eya gavumenti agamba nti omukyalo ono yawandiikanga ebiwandiiko ebirungi ebitenkanika ebyali biraga nti mukyala mugezi. Kati President Museveni kye yakola kwe kufuna omukyalo ono era bwe yamwegattako mu gavumenti eno n'amuwa ekifo ekyobwa IGG. Awo tugenda kubanga tutuukawo. Kati President Museveni waawa Betty Kamya obwa IGG. Betty Kamya ng'atuuse mu ofiisi era ng'atandise okugiwoomerwa yagamba bannayuganda nti muli wano nno naye muyinza okulowooza mbu nze wendwala bajja kunzijanjabira mulago oba kiruddu muswadde muli wano mulowooza mbu emmotoka yange esobola okukutuka olw'ebinnya bino ebiri mu nguudo n'ebintu ebigwa mu kko eryo muswadde emmotoka nvuga ya bbeeyi ate era bwendwala ngamba President Museveni nti bantwale mu nsi ya Amerika oba ewalala n'enzijanjabwa emmotoka yange envuga ziri ez'amaanyi zifo wiiru temala gafaafa ate ne bweba efudde sente yamuwa musolo gye bampa nenongoosa oba nenkanika emmotoka yange soka olize wano. Let me tell you, for us seated on this side, me here and Mr. Makababad, none of us is going to die in Mulago Hospital because there's no medicine. I'm telling you the truth. If there's no medicine, he will call the president will put him on a plane and take him to America.
He is not and I am not a victim of corruption. You must know who the victim is and start fighting as victims. You who will die in Mulago Hospital because you don't have the option of going to Nairobi. And when there's no money to work roads because UNRWA has mismanaged roads and people have stolen money and the roads are bad, me and Mr. Kamabale here, we are driving VXs, we don't even fill the potholes. It is you who is filling the potholes. And for you with your small kabambi kawishi, every day you are in the garage, the cost of maintenance is yours. The cost of his maintenance is on NMS. Bigambo bya mukyala Betty Kamya yali annyonnyola bannayuganda nti muyinza okubeera awo ne mulowooza nti enguzi nze gwekosa. Mwerimba enguzi eri mu Uganda ekosa mmwe abawejjere abantu ba wansi. Ne bwe mukola mutya nze Betty Kamya waabwe wendwalira bantwala America nkubira bukubizi President Museveni simu. Bino abyogeranga ye IGG oba muyite kaliisoliiso wa gavumenti mu lulimi Oluganda, mu Luzungu osobola omuyita Inspector General of Government IGG. Wetwatuukidde olunaku lw'eggulo ng'ennaku z'omwezi 7 October akawungeezi. Bangi babadde bakimanya ebitundu 10 ku kinne waakyo nti Betty Olive Namisango Kamya yakakulembera ekisanja kimu kyokka era nti yabadde eligible okuweebwa ekisanja ekyokubiri oba yabadde mu mateeka akkirizibwa bulungi okuweebwa ekisanja ekyokubiri nga kaliisoliiso wa gavumenti asobola okuba nti akulembera nate emyaka emirala 4 mu maaso. Wabula we bukeeredde olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 8 Okitoba ng'omukyala Betty Olive Namisango Kamya President Museveni asazeewo obutamuwa kisanja kirala era tamwongedde mukisa kukulembera nate nga IGG. President Museveni yalonze muntu mupya mu kifo kino ekitegeeza nti Betty Kamya ali ttale. She is without a job right now. Era bw'abanga alina by'abadde ategese okukulembera n'okutereeza mu kisanja ekiddako ebyo byonna byakomye. In fact bikoma September olw'ensonga nti ekisanja lwe kiggwako. President Museveni yasazeewo okubeera nti ateeka Betty Kamya ebbali era n'awa omukyala omulamuzi wa kooti enkulu oba giyite High Court omukyala Aisha Naluze Batala ye IGG omupya. Era ngono yaddidde Betty Olive Namisango Kamya mu bigere. Ojja kujjukira nti ekisanja kya Betty Olive Namisango kibadde kyaggwako mwezi guwedde ogwa September. Kati omukyalo ono Justice Naluze essaawa zino abadde ali mu Land Division wali ku High Court nga waasavingira. Kati kitegeeza nti essaawa zino ye yaweereddwa obukulu okubeera kaliisoliiso wa gavumenti omupya. Era nga jjukira kaliisoliiso wa gavumenti ebiseera ebisinga nga bwe tuzze twetegereza egimu ku mirimu emikulu gy'alina okuba nga akola kwe kulwanyisa obuli bw'enguzi mu ggwanga. Wangi era bw'oba ojjukira bulungi nnyo mu mwaka gwa 2023 omulamuzi ono
lwa appointing bwa wali ku kooti enkulu oba ng'omulamuzi omu kuba kooti enkulu giyite high court. So essaawa zino President Museveni yamukwasizza obuvunaanyizibwa obupya nga IGG omupya, ekitegeeza nti Betty Kamya ebbanga lyamaze ng'akulemberako ery'emyaka 4 eryo lye lyakomye. Ojja kujjukira nti ekisaanyi kya Betty Kamya kibadde kyaggwako Septemba nga 22, ekitegeeza nti ennaku zonna eziddiridde wabadde wayise weeks kati 2 nga ekifo ekyo kikalu. Olw'ensonga mu ssemateeka Betty Kamya yali yakoma okubeera IGG nga 22 Septemba. So omukyalo ne yaweeredde ekifo kino azaalibwa 1977 era nga abadde nga akwasaganya ensonga z'ebyamateeka wano nawali. Buli omulundi guno President Yoweri Kaguta Museveni ng'ayita mu mateeka agamuweebwa ssemateeka w'eggwanga oba his constitutional powers. Yayise mu presidential assistant ku byamawulire. Yes, omukulu amanyiddwa nga Farouk Kirunda ye yalangiridde n'agamba nti Betty Kamya akivuddemu oba azziddwa bbali. Kati omukyalo ono yakirimu. Wabula kyolina okujjukira abamu lwaki bakitunudde nnyo ne bagamba nti Betty Kamya yasuuliddwa kyekyokuba nti abamyuka ba Betty Kamya ababiri okuli Dr. Patricia Achan Okiria wamu n'omukyala Anthony Mugisha Muhaire bagenda kusigala nga be bamyuka by'ono omupya eyaweereddwa Wangi. Kati bangi bakitunudde ne bagamba nti Betty Kamya abeera yasuuliddwa busuulibwa n'ateebwa ttale olw'ensonga nti omukyalo ono omupya gwe bawadde ekifo Betty Kamya kyabaddemu abamyuka ba Betty Kamya baabamulekedde. Omukyalo ono tebaamulonze na bamyuka bapya. Dr. Patricia Achan Okiria wamu ne Anthony Mugisha Muhaire be basigadde nga badeputy mu layini efaananako bw'etyo. So okusinziira ku mukulu Farouk, bano President Museveni be yawanzeeko eddusu n'abawa ebifo nate amannya gaabwe gagenda twalibwa mu kakiiko ka paliamenti ejja okubeera nti ebasunsula. Then oluvannyuma omukyalo ono Justice tulabe nti atandika naye ekisanja ke. So kitegeeza nti weeks zino 2 ezibadde ziyise obwa IGG office ebadde etambuzibwa awatali IGG mu layini efaananako bw'etyo. Ojja kujjukira mukyala Betty Kamya nti yaliko minisita wa Kampala ate nga yaliko presidential candidate. Mumujjukira wali Uganda Federal Alliance mumujjukira bulungi mu myaka eg'2000 eri emabega. Omukyalo oyo Betty Kamya yali wa opposition. Yes, yali mu opposition. Then oluvannyuma President Museveni nga muwulidde akunyonyola wali nti yamuvuba okakana nga amuleese ku side ya government era n'amuwa n'ekifo. Ojja kujjukira nti omukyalo ono Betty Kamya aweebwa obwa IGG gwali mwaka gwa 2021 if I'm not mistaken, that was 2021. Era bw'amala okuweebwa ekifo ky'obwa IGG oba kaliisoliiso wa gavumenti yagamba nti kyekyali ekiseera okulabisa ne sekulabisa yenna abantu abanene abali mu gavumenti abalya enguzi. Azenga ayogera ku kyenguzi wano nawali wabula bangi batunuulidde ebbanga lyabaddeko beebuuza oba nti waliwo abakulu bangi nnyo abali b'enguzi abateereddwako obunyogoga n'okubeera nti bagombeddwamu obwala n'okuvunaanibwa ennyo ekigenze ewala. Wabula ekyo it is a question of sitting down on the drawing board ne weetegereza. So kuva September nga 22 office eno ebadde nga permanent secretary yagitwala. So kitegeeza omulamuzi Justice Abatala bw'anaaba amaliriza okubeera nga ayisibwamu parliament agenda kubanga akwasibwa. Omulamuzi ono nno eyaweereddwa ekifo kino
abeera afuna obukadde 36 gwe musaala. Kati buli deputy oba abamumyuka bafuna obukadde 32 buli omu. So kitegeeza nti agenda kubanga akulembera okumala emyaka 4. Okusinziira ku ssemateeka Aigigi alondebwa president wa ggwanga okusinziira ku ssemateeka amuweebwa. So ojja kujjukira gye buvuddeko nti omukyala Betty Olive Namisango Kamya ng'akyali Aigigi yagamba nti Uganda efiirwa trillion 10 buli mwaka, nti essente ezo ezifiirwa nga ezifiirwa mu buli bwanguzi. In fact bafulumya ne budget y'eggwanga nga bakimanyi bulungi nti mujja kubaamu enguzi eriibwa. Kati yeyo level eggwanga kwe liri. So kati tulindiridde bulindirizi omukyalo ono omupya Justice Batala agenda kukwasaganya atya office n'okulaba nti anyiganyiga enguzi eggwe mu ggwanga, n'okusingira ddala abakulu abatwala eggwanga lino abamu oba abali mu gavumenti abalidde enguzi ne bakkunakuna okumaliza ng'ekuseza bannansi nga omukyala Betty Kamya we yakunnyonnyodde wali nti baba nene tebibakwatako. Biba tebibakwatako. So omukyalo ono Justice Batala yakolako ko mu office ya DPP Director of Public Prosecutions najanga alinya ranks here and there, uyo assistant DPP nebyenjawulo bingi, era nga alina emisango egy'enjawulo gy'azaakolako wano na wali. So kigambibwa nti abadde successful nnyo mu byakwatako. Kati tulindiridde bulindirizi. Mukyala muyivu nnyo, alina master's degree mu management studies okuva mu Uganda Management Institute, diploma mu public administration and management, postgraduate diploma mu legal practice from Law Development Center LDC, ne bachelor's degree in laws from Makerere. Mukwano gwange yasomerako ku Taiba High School o ne A-level. So yoyo nno addidde Betty Olive Namisango Kamya mu bigere nga the new Aigigi oba kaliisoliiso wa gavumenti. Betty Kamya ali ttale, we guba mulimu gwaweddewo. Kale abo tubangeyo tuvuddeyo. Njagala okutegeeza ku bannaffe aba Honeybites bano bagamba nti nno oyagala package y'omwana adda ku ssomero boogenda mukyalira ku ssomero vidi ebyokulya babirina. Yogera ku daddies binyeebwa mawogola, yogera ku cookies empoomu okuzaama, decorated donuts n'ebyokulya byonna ebyettanirwa omwana ali ku ssomero. Bakubire ku 0709787508 ne bw'oba oyagala cake eza buli mukolo ku nnamba eyo ojja kubafuna. Alson Painters UG bo basiizi ba langi bagamba nti olina ekizimbe kyo, ekizimbe kino omaliriza okubanga okizimba kituuse ku ssa ery'okukisiiga langi. Alson Painters UG bemikwano gyo osobola okuba nti obeesiga bajja kukolera ebintu ebirungi ku 0705 19 3636. Bakubireko oba baweereze WhatsApp message, mujja kubanga mukwatagana bulungi nnyo. Abasiddi omusunsuzi lyerinnya eryange. Agaliwo gwe mukutu kwoli mukwano gwange, kyolina okubanga okola kyakuba nti okomentinga, osharinge, olikinge, at the same time bw'oba tosubscribinganga ku mukutu guno. Please subscribe to this very YouTube channel agaliwo. Thank you. Mwebale.